Gashumba ebbanga lyonna ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate ye kyamuleka mabega ne bwoba ovudde mu Bonnarwanda n'osigala ng'oli muvandimwe tekikyusa mpisa. Amakulu nti kye tubadde tukuba ebbanga lyonna z'empisa embi eziri mu bufuzi bwammwe n'enneeyisa yammwe okuva Museveni lwe yajja ate nga ababakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga baganda bammwe tebabasosola Abaganda. Bwe munaaba mutunyigiriza ne mugaana federal system, time is to come. Buganda ejja kwekutulako etambule. Museveni obuzannya azannya buyitirivu bungi. Gashumba is exhaust pipe but the engine is there. Museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza kutandikira muntu mulala n'ateekawo kusaaga. Ateeka okuba nga abayita era bwekyoga nti Gashumba ye yakulembeza ekigamba bwe twagenze wa president kyenabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki. Bw'otuna Gashumba ebigambo byabadde nga ayogera ku Museveni ku bibiri nga abo batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina bye balimu nga bba abavandimwe ku lwa muvandimwe munnaabwe. Mbaaniriza nnyo yenze Kanka Capital era nga nze tuddeyo kubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political dose okusinziira ku mukutu gwammwe ogw'Olulango TM Online Television. Buli lwe mba mukola political dose ntambuliramu ne Agibiyinzika omusajja omusomi w'edduwa era nga Agibiyinzika alombera omuntu we yakuva ku maaso edduwa. Oba oli wano oba oli mitala w'amayanja ekyasobola okukikolera. Yitira ku namba z'amasimu z'olaba eza Agibiyinzika ku screen awo mukubira oba mwogere ku WhatsApp ne bwe kiba ekizibu si kyakulomba dduwa wabula nga kyakubanga akolera ku bizibu eby'enjawulo mwogere bulungi n'Agibiyinzika. Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 waliwo olukiiko olw'enjawulo olwatuula mu woteeri gaggadde eyitibwa Kampala Serena. Olukiiko olwo lwetuleetedde nze mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli okubanga tubatuusaako ekitundu kyammwe kino ekya political dose era nga yatudde dda. Olukiiko luno lwakulirwa Council for Banyarwanda oba Council erimu Abanyarwanda abakulira mu Uganda n'abazaalibwamu n'abawangaaliddemu. Bano nno balumiriza bannayuganda abasigadde naye naddala Abaganda okubanga mubasosola mubama services entuufu mwesukkulumya ku ggwanga lyabwe naye nga nabo balina okufuna kyenkanyi n'amawanga gonna bo kye bagamba. Mu byo baanokolayo okubanga bammibwa omukisa okukolera wamu n'Abannayuganda abalala bammibwa ebitambuliiso muno omuli endagamuntu Ssaako passport y'eggwanga Uganda olw'okuba nti no Banyarwanda. Mu kino n'ebizibu bye bayitamu baasalawo bakyuse erinnya lyabwe baleme kuddamu kuyitibwa Banyarwanda beeteekeko erinnya eppya eriyitibwa abavandimwe. Mu lukiiko luno baayogera nti lwali ate bamaze okutuuza olukiiko olw'enjawulo ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni era nga lwo lwali luwedde ne bajja mu lukiiko olwabwe tabamirikwa ow'enjawulo. Naye mu lukiiko luno nja kunokolayo omu ku baalulimu abaali balukulidde oduteekawo Muzeeyi Frank Gashumba oba Mr. Frank Gashumba ono nga yaweereza ebigambo bannamawulire basobole okubituusa ew'omu ku bagenyi bange Honorable Major Haji Abdul Nadduli nti agambe ku mutabani we Jakana Sulaiman Nadduli nti yakulidde mu ggwanga lyonna okusosola Abanyarwanda yeewuuyo mu kuba incitingira abantu oba okuma mu bantu omuliro n'okuboogerera amafuukuule. Mu maaso gange nnyina Sulaiman Jakana Nadduli okusobola okuba nga tuttaanya ensonga zino eza Council for Banyarwanda. Obubaka buno bwatuuse kansooke mbateereko akatambi ka Frank Gashumba ku byali mu Council for Banyarwanda first consultation meeting nga bagenda okwebuuza okukyusa erinnya lyabwe okuva mu Banyarwanda okudda mu bavandimwe bwe tugenda okusimbuliza programu y'olunaku olwaleero nga tumaze okulaba akatambi kano. Naye tusosolebwa ekitenkanika. Wiki ng'emu emabega twafuna omukisa ne tusinkana omukulembeze w'eggwanga tubuulira ennaku yaffe tubuulira baganda baffe nga bwe basosolebwa. Kyamukuba wala nnyo yali takimanyiiko naye n'agamba nti ako kasonga katono nnyo gy'ali
era ajja kasortinga ajja kafikisinga. Ne tumugamba Mr. President ffe situzze wano complaininga kyokka tuzze n'eddagala kubanga ekitufuula abakulembeze si complaininga all the time, ekitufuula abakulembeze coming up with solutions. Ne tumugamba Mr. President bw'otunuulira omuntu kasita agamba nti Gashumba oli Munyarwanda, automatically ekigenda mu bwongo bw'omuntu omulala alowooza siri Munnayuganda. Ne twagala abantu baawule Abanyarwanda bali eri abavandimwe baliwa bali Uganda. Mulimu gugenda kubeera munene, I can assure you. Omunyarwanda ali eGomba ali Nakasongola, Omuganda ali eGulu. Njagala akitegerere lwaki tugezaako okuli branding from this word Banyarwanda. Nti tukoya abantu tubandolinga n'ensi gye bayita ki Rwanda. Wano mu Uganda naddala mu Central, mu West ne East temuli family mwe tutali. Tulimu nnyo tebuli family utakola ki next twagala kuba imposing ako tulooze nti we are so special. No, fena tuli Bannayuganda like any other tribe. Waliwo mpozi abalufudde olutalo olw'okutudemonizinga era mwe bannamawulire mbasaba mu delivering message eno wamuzeina mutabani watufuukidde ekirala buli wayogera bibiri Banyarwanda mutabani wa Nadduli tugenda kumusabira. Tulina baka Katonda betusaba bajjajjaffe ensozi ze bayitamu n'empologoma ze bayitamu tujja bakowoola. Omusajja buli lunaku every podcast gy'akola atupaintinga ng'abantu abatali menti kubeera mu buyinza. Actually ne balooya baffe batandise okirowoozaako if there is a possibility omuwaabira mu makooti. Abaana balero katulwane Kakati Sulaiman Jakana Nadduli kasooka ababuuzeeko olwo tulyoke tutinetine okugenda mu political dose y'olwaleero nga tukwata ku nsonga eyo yennyini. Ssebo nsanyusa okulaba. Nange okusinkagana nga TMO ate era mu kitiibwa kyo ng'ow'ekinyomo omusajja Omuganda. Ssebo ndi musanyufu nti ate nange ali mu maaso go tugwa mu luserumu olw'Obwakabaka bw'e Buganda. Ebbanga lyonna olubaddewo okuva mu mwaka 2002 ku Ssekabaka omubereberye ekintu newankubadde nti mu ntegeera abasinga balowooza nti ye Kabaka yatandika Obwakabaka bw'e Buganda. Emabega wa kintu waliyo bakabaka 74 ekikakasa nti Obwakabaka bukadde ddala. Nze tubadde tumanyi Kabaka Kintu si yeye yaleetawo n'Abaganda naye ng'era ye Kintu omubereberye nga tulina Muteesa asooka Muteesa owookubiri ne tubayo ne Ssekabaka Ttembo wasooka Ssekabaka Ttembo owookubiri. Olituwadde omusomo ku bali abaasooka temunnagwagala kuba nze entegeera yange etandikira ku Kintu nkutegedde. Kale ndi musanyufu ate okudda mu maaso gammwe olw'ensonga ezimu ze njagala nsomese nga njagala okutegeeza abali eyo bannaffe TV eno TMO ate era ne Bannayuganda bannange naye okusinga ddala specifically Bannabuganda bwe tugwa mu lusowo olumu olukkiriza mu nkola ya unity in diversity. Ekigambo ekyo nkisomesezzaako nnyo ate nga mwe mulina okuva kituyita federal system esobola okutugattira awamu. Naye nja kubasaba mubeera abawuliza abalungi n'okugatta ku lutindo lwa Bayibuli nga Kristo lwe yajja n'atutegeeza nti enjegere z'amawanga zaggwaawo. Tewakyaliwo mu Efeso, teri mu Ebulaniya, teri mu Suuli, yadde mu Galatiya. Ffenna twasigala nga tuli ekintu kimu. Kale mu nkola eyo ne mbuweereza ne mbuufu bwe bumu mwensinzidde olwaliro mbabuuzeeko n'okubasaba okubawuliza abalungi. Specifically akagambo kano njagala mukateeke into note. Tetujja wano nga ffe bakakensi abasembayo tujja kuwa birowoozo. Ensi wagitegeera otya? Amawanga agagirimu wagamanyi otya? Amadiini g'ogamanyiiko ki? N'ebisigalidde ne tekigana olwakuba mwagaanya gw'ate ali ku ludda olwo okeera enkya n'oga nti entegeera yange egamba bw'eti. Buli eggwanga erikula bulijjo olunyiriri lw'embasomero lwa Bayibuli lugamba lutya? Nti Katonda yategeeza ddala nti wange gwe ddala eribikka ku bigambo ssenaakabonero ku kitabo kubanga ekisera ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Kale mwe tugenda okutambulira mu buufu obwo n'abasaba okuba
abawuliriza abalungi. Akaseera konna Sulaiman Jakana Nadduli abaddeko ku TMO okutuwabula ku nsonga ng'era omuntu akkiririza mu nfuga ate era nayogera ekigambo unity and diversity. Ffenna tuliwo mu bumu nga bungi naye tekitegeeza nti nno buli omu talina gye yava. Sulaiman Jakana Nadduli olwaleero nkuleetera obubaka okuva mu lukiiko lw'Abanyarwanda abasazeewo okweyita abavandimwe nga bano bakoze olukuŋŋaana lwabwe olwasoose nga bagenda okwebuuza ku Banyarwanda bannaabwe nti olw'okuba mubasosola nga gw'okulidde ababasosola Sulaiman Jakana Nadduli mu Buganda wano ne Uganda yonna baagala okukyusa erinnya lyabwe baleme kuyitibwa Banyarwanda bayitibwe abavandimwe. Kantandikirawo Sulaiman Jakana Nadduli akatambyako n'ensonga ezo zaakutuuseeko. Bana TMO online television bana Uganda bannange okutwalira awamu ate mu specification nyango ne banna Buganda bannange bali mu lusolo lw'entera okubategeeza entakirira ebbanga lyonna nti abakkiriza mu nkola eya federal system era enkola ekkiriza mu Bwakabaka. Naye akatambi nakalabye kubanga message yagiyisa mu bannamawulire n'abategeeza nti mutegereze ow'ekitiibwa Nadduli ategeeze mutabani we Jakana Sulaiman Nadduli nti ayitirizza nnyo ate era ye kamenyo mu nsonga zino ez'okusosola bannamawanga naddala okutwalira eddala eggwanga ery'obunnalwanda. Naye nakitunuulidde ebigambo bino ne ngamba nti ebbanga lyonna mbadde ngaagezaako okukutisayizinga emize emibi egiri mu mawanga ago naye ng'ate bo bakitwala kuba busosoze. Ne ndaba nti Gashumba ebbanga lyonna ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate ye kyakyamuleka mabega. Olwaleero njagala muterewo ebigambo ne Baganda babali mu luso olumu ne Bannayuganda basigalidde okukera enkya mbategeeze nti ssaawa ya kusisimuka naye tutegeere ye kyayita obusosoze kyekiriwa. Kubanga mu Buganda wano teriiyo muntu yenna musosoze mu kikula kyaffe naye tusosola olw'okuba nti ate mutuusa enkola ate ne mutandika okukakasa nti musosola ffe naye ate mmwe basosoze abakulu ate ekintu mukikyusizza mukitadde ku nju ya Nadduli n'Abaganda. Naye lwaki mukiraba bwe mutyo? Njagala tutegeeze eggwanga Uganda n'abo abagwa mu luserwe lumu olw'Abannalwanda mbategeeze ebigambo bino. Lwaki mwali badde mutuuka ku element egamba nti mwataddewo kanso yammwe oba meeting oba olukiiko lwonna olugezaako okwagala okukyusa erinnya mukyusibwe mudde mu bavandimwe nga muva mu kigambo Bannalwanda. Naye issue tekyusa ate butonde era tekyusa buwangwa ne bwoba ovudde mu Bonnalwanda n'osigala ng'oli muvandimwe tekikyusa mpisa. Amakulu nti kyetubadde tukuba ebbanga lyonna z'empisa embi eziri mu bufuzi bwammwe n'enneeyisa yammwe okuva Museveni lwe yajja ate nga ababakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga Baganda bammwe tebabasosola Abaganda. Njagala kusooka kuzzaayo Frank Gashumba olutambi luno n'abatuuliriza tulyoke tujje nga tusembera n'ebibuuzo by'obibuuze nga mmaze okutunuuliza abantu bano bategeere kyenjogerako kyekiriwa. Njagala okubategeeza nti eggwanga lye luyita Abannalwanda specifically Gashumba bino bibyo n'abo abali emabegawo n'abagaa nti mugenda kulwana olutalo ngera wategeeza nti mwategezaako ne ku balooya bammwe ng'ensonga eno bagenda gitunulamu naye okusaba kwange nga sinnaba kutandika kunnyonnyola nja kukusaba olondanga balungi beereere era sijja kukkiriza looya yenna kuyingira mu kkooti ndigwewoleza bw'oliba ogguddewo omusango. Kaakati eggwanga Bunnalwanda litandikana Ssekabaka Sulaiman bwe yagenda mu Ethiopia mu Abbas by then n'awasaŋŋana n'omumbejja waayo gwe bayita Queen of Sheba ne bavaamu layini ya mutabani waabwe gwe bayita Manlek n'abanga zaatambula okuva mu budde buli obwa Sulaiman bisi nga ne Kristo tannaba kujja. Manlek n'atambuza obwakabaka obwo mwe mubaddeyo mu kabaka asembye gwe bayita Emperor Haile Selassie mwaka 1978. Kaakati eggwanga eryo lyavaamu abantu abo wakati w'omusaayi omuddugavu n'Omuyisirayiri mwe muva ekigambo ekyo eky'abantu abo Abannalwanda. Naye bw'oba ate mu Ethiopia tebayitibwa kigambo Bannalwanda bayita abayijwe eri ewaabwe be bayita abayijwe abava mu musaayi gw'Ekiyisirayiri n'ogw'Abasi
era abantu abo balya Namulondo bbanga ddene naye empisa zaabwe embi okuva mu Sulemani kabaka waabwe ne Queen of Sheba zaleeta entalo nnyingi n'effugabbinga nga lyali ddene. Kaakati ebbanga lye baamala mu Ethiopia lyali ddene nnyo. Okuva ku kabaka Sulemani Emperor Selassie okukomezebwa baali bakabaka 378 yali Emperor Selassie okuva ku kabaka Sulemani we yafumbirwa ne Queen of Sheba. Eryo ebbanga ggwanvu era litwala emyaka egiwera 13,000. Onfuna bulungi? Kuwulira. Kaakati oluvannyuma lw'okutambula kw'amawanga ago batandika okufuna entalo mu Ethiopia oba mu Abyssinia. Entalo zaali nnyingi n'abamawanga ebika 12 ebyasinkaganibwawo nga Sulemani tannaba kufumbiriganwa n'aliwa na Queen of Sheba. Entalo ezo ziva mu Queen of Sheba ono mu kufumbirigana ne Sulemani ne batondawo ekika ekipya ne kifuuka nga kya waggulu nnyo n'omusaayi gwabwe wakati w'abeeru baddugavu bayitanga bamaleeto so nga ate bano baali bakaddugala kamunyeenya ddala. Kaakati entalo ezo bwe zibadde mu Ethiopia oba mu Abyssinia nga zaali mpitirivu kituyita Ethiopia zaleeta okujja nga basesebbuka n'okutuuka mu kw'ebitundu mpaka mu mwaka 1978 gwe bayita Mengistu Mariam the first president n'ajjawo obwakabaka era n'abuseezinga ng'ajjawo olulyo lwa Sulemani olusembyeyo ne Emperor Haile Selassie 1978. Kaakati Mengistu Mariam bw'aba first president n'ajja n'aga nti eggwanga lino litwisizza bubi okuva ku Sulemani emyaka egisusse mu 13,000 twagala tukere tubagambe nti okutemya n'okuzibula temukyabaliwa kubeera bannannyini ensi eno n'obwakabaka buggaddwawo. Onfuna bulungi? Kufuna. Bwe bamala okubuggalawo Mengistu Mariam yakola olukwerwe n'asaba Ethiopia ekkirize oba Abyssinia gituyita Abbas batikke buli mu Isirayiri alimu olw'amaleeto okuva mu Sulemani bamuzze Isirayiri era baabatikka n'essaawa ya leero bw'ova wano n'ogenda mu Isirayiri ojja ssanga mu Isirayiri nga muddugavu wawu ng'enviiri zinyereketa wakati waawo n'oga nti era ng'omunalwanda w'olwaliro bw'omulaba bwanyereketa enviiri bwewetegereza Kagame ow'e Rwanda bwe yakula nabali bwe bafaanagana baabatikka ne bazzaayo eri. Naye kyenjagala okutegeeza Frank Gashumba mu point eno ali asobola agitegeera mu episode yokka emabega yayogera ebigambo bino n'aga nti olwali tewakyaliwo asobola tusigaukulula wano kubanga n'enju ennene mu Bwakabaka bw'e Buganda tulinamu abalangira n'abambejja. Secondly temugezaako okugezaako okutanula olutalo ne mulwana n'eggoonya ng'eri mu nnyanja. Na luno kankuweeko ekyogereza ku ekyo bwe yabadde akola adresi ye yagambye Abanyarwanda munnyu mu buli mmere mwebali okusinziira ye ku bwayogera yazze n'akiddamu nti na leero toyina bw'obaawukaganya na wantu wonna. Ekyo kyenjagadde okutegeeza specifically yalina we yakwotinze olupapula olumu lwawandiikibwa Joakim kind of buwembo naga nti oli yateebereza n'okuteebereza ti Abanyarwanda kirabika ye tribe esinga obunene mu Uganda. Njagala okumutegeeza Gashumba bye bigambo bye mbadde ntukako okumutegeeza akategeere bulungi kano nti okuva ku Sulemani mpaka ku wekitiibwa Emperor Haile Selassie mu layini ya Queen of Sheba mu bwakabaka bwabwe yali wa 378. Njagala abala emyaka egyo nga Buganda okuva mu mwaka 2002 olwereere tulina bakabaka okuva ku Kintu 36 okutuuka ku wekitiibwa Ssebuufu Bwango kabaka Muwenda Mutebi ow'okubiri 36 ku 378. Naye bali baatuuka ku Mengistu Mariam ebbanga lye baamalawo teyalibala era teyalitunuulira yabatikka mpaka Isirayiri. Naye ffe tuli 36 Gashumba akantu ako njaga okateeke nnyo mu question mark okategeere olaba mpaka ku webisatu babatikka tewaliwo ye bw'agamba nti weebali era nga baakubaawo ebbanga lyonna ekyo kya Katonda mu kubaawo kwabwe era teryabalumirirwa ga nti lwaki weemuli tukuba empisa embi ezibalimu naye destiny yammwe yetannazuulwa mulina kubaawa. Kaakati akantu kali ke mbadde nsinga okwetaagamu okumusomesa ke kali ke mumulaze olunyiriri lwabwe gye lukola ki
gye luva naye ako mbadde njagala nga sinnaba kugenda mu maaso akategeere bulungi nti baali 378 bakabaka naye emyaka 13 egyo gyagiyiseewo Mengistu teyabalamu kaabuntu yabatikka n'abazzayo Isirayiri. Kaakati abamu badduka mu ntalo ezaalimu ne basubira e Somalia mu empula mwe yali atwala kubanga gatta amawanga gaali mangi sirasi obwa empula obwali buwanvu ne baddukira e Somalia era bwe basinkagana abamu baavaayo be Basomali be tulina wano mu Kisenyi oba nfuna bulungi ebbanga lye bamazeewo awo ddene era nabo bagenda mu myaka egigenda mu 10 okubeerawo awo mu Kisenyi. Kaakati bwe batuuka mu Somalia kye babadde nga baliko gye bajjanga mu bitundu ebyo lwe lulimi lwe baayogeranga okuva mu luli lwenna bategeeza mu mawanga gaabwe mwe bava. Kaakati bwe bajja e Somalia baayogera lweyo Oluwarabu lutono n'Olujoba olubeera mu abo abantu ne baluyiga ne bajja nga batambula olw'okuba nti baali balunzi n'omusaayi gw'obulunzi gwabalimu nga banoonyi ba muddo abatuuse abo ne bajja nga basembera mpola nga bali enjagoyego ne bajja bagwako mu Tanzania bayitamu Kkwo mabega waayo paka Kenya era mu Kenya butune b'Amasai baganda baba Museveni ddala pure. Kaakati bwe bavaayo ne bajja nga batambula ne basigagana mu Uganda era olulimi olwaliwo mu Uganda gye beetundu kye baatunulamu olwaleero bwe batunuulira boogera Luteeso Abakalamojja baganda baabwe eyo ye Tracy bwe gyetambula bwe baayitamu bwe batu ne bava mu Uganda ne bajja beetoolera ku njegoyego za Kongo eri mpaka lwe baayingira Burundi Kongo era boogera Lukongo Oluzaire n'Olukongo olulimu Oluswayiri olutabiikirize. Kaakati ne wano baaso ne bajja e Rwanda ndayira mu linnya lya Katonda Oluganda Olunalwanda lwe baasangayo terwali lw'abatuuze lwali lw'Abahutu ne baluteeka mu nkola era ne batandika oddukozesa. Ne Burundi bwe kiri abali e Burundi boogera Olulundi ate bw'omusanga e Rwanda tayogera Lunalwanda ate bw'onoomusanga mu Uganda eri mu Bakalamojja yatwala Luteeso bw'onodda mu Kenya olw'Abamasai Olukalenjin olw'Abamasai lwe boogera Luswayiri olutabiikirize n'olulimi olugattirize olwabo noddayo okujja nga obatambula awe bayita Bagashumba entambula yabwe bezeebeera naye ekifo kye batuukamu lwe lulimi lwe babadde batwala. Gashumba kati yayogera Luganda. Kaakati Gashumba mujja mutya ate okunywerera wano ne bajjajja bammwe ate okujja ne mutava eri Teeso ne mubanga ate muvudde sayidi g'eri Rwanda ne muyita e Gatuna ne musula namu ne mukabaale mu nsozi zaabwe ne musibira Buganda. Zentale ezaaliwo n'Ababirigi baabayisa bubi e Kongo ne ku sayidi eno eya Rwanda ne basalawo bajjajjammwe ne basenguka era Abannarwanda baasooka okutuuka no bajja nga 26 27 Kapkiriiki baatuuka mu mwaka 1991 era ebbaluwa eyo naginyonyola mu episode gy'otannaba kuteekayo ne mbategeeza nti bwe baatunuulira nga bamaze okutuuka wano ebbaluwa baategeeza abataka 6 bali ne bawandiika ebbaluwa egenda ewa Kaggwa okumwebuuzaako ku ggwanga eryo erituuse mu Buganda ggwanga ki nga bannaffe bwe tumanyi bali abeeri enkole tebabafaanagana. Kaggwa n'awandiika ebbaluwa eva mu lukiiko n'egenda enkole neyali enkole yabaddamu n'abaga nti abantu abo tufaanagana buki bufaanaganye naye olulimi lwanjawulo teboogera lwaffe lunankole n'amayisa gaabwe n'ennono gye bagoberera ndala ku yaffe naye bw'otutune tulinga abaagala okufa naye batutegeeza nti batambuze balunzi naye bavudde eri sayidi z'e Kongo ne ku ludda lwa Belgium gyebadde olw'okubayisa obubi nti yebbaluwa n'ekomawo ey'omugabe bw'ekomawo wano ne baga nti kale bwe kiba bwekiti mubaleke kasita balunzi bagira omuddo weeguli muyitirivu tujja bakozesa wano naye olw'okuba nti entalo zaabeerangamu nnyingi tetwabafaako ffe Buganda tubadde tuwerokaminga buli kika kya muntu. Mwaka 1926 akabasa we kajjira akaali akanene mu bo ebbaluwa yasembayo ng'eva mu bataka nti abantu bano okubawa ekikanga batandise okukireiminga twababuuza bajja naki ku mukaka gwa Ssekabaka Daudi Chwa bababuuza era abataka b'obusobe bano baawandika ebbaluwa ey'okubiri yadda mu mwaka 1926 okudda mu lukiiko e Mengo okuva ku bbaluwa y'omwaka gw'Olw'Embeera. Kaakati babuuza abantu abo naye bo bajja batya. Ebbaluwa bwe yali egenze e Mengo baabuuza nti Abannarwanda abo bajja no mutaka wa Kasolya nti balina mu Omulangira
nti nedda Buganda nebategeeza nti tubaweebwa bibifo naye abo tebaweebwa mutuba gwa Bwakabaka kubanga obwalangira n'obutaka obwakasolya bwe bugaba obwakabaka wano nabwo kiti ekika ky'Abannalwanda tekyaweebwa kikana muziro wano era ne kimmibwa okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka oba Omulangira n'Omumbejja okuba wasaamu abo tebalya Namulondo kubanga mu bika byaffe ebyali mu budde obwo byali ebika 26 byali tebirina byatteganyiza kuyingizaamu ggwanga terinaawo nsibuko. Kaakati Bagashumba bwe batyo baabeerawo ne tubagabira ebitundu by'eŋŋoma mu kulunda mu wamu mu Ssingo awalala ebirala babatwala eno mu Busiro. Bayise banoonya muddo. Bayise era nga tubamanyi tetwabayinaako buzibu. Buganda nkulaga nti si nsosoze. Gashumba kyagamba nti baboolebwa n'atawa specification baki naye ate bwe yasonze mu Jakana Nadduli nti nze nkutta akati nenjagala mmutegeeze nti ekizibu kiri gye muli tekiri mu Baganda. Bwe bataaboolebwa babaddewo ebbanga lyonna nga bajja wano ne babwerukaminga mu 19 mu 26 ne bagattibwa. Naye kenjagala Gashumba mu episode eno era dde mwategeere omuzungu bwe yali akutula eggwanga Uganda n'okuteekawo jurisdiction wakati w'Omuganda ng'alaga mu nnyingo esooka mu agreement ya Buganda endagaano y'olwenda yalaga jurisdiction ya Buganda weeyita n'alaga ne jurisdiction ya Uganda eyawamu weekola ki weeyita. Naye bwe baali bakuba ensale ezo abasinga mu Kanya side za wano mu mountain za Bushenyi wano Kabaale gatuna nti ekitundu kyonna ekyo kyali kya Rwanda teri akiwakanya. Gashumba ayongerako nti n'ebitundu bya Masaka uliriza teri awakanya. Njagala ategeera akagambo kano bulungi. Omuzungu bwe yali akola states 13 okuzireka wali ku parliament bwe buwanga obwaliwo mu budde buli 11 eggwanga lyammwe teyaliteekawo ne mu parliament teririiko yali tategeera mu states 13 eryabo teririimu ezaalambibwa ku parliament. Yes, ezikola obuwangwa 11 eggwanga ly'Abannalwanda teririimu kubanga yakimanya constitutionally repercussion will come time to come. Bali badde olwairo Buganda tusiba bali nga bwe baatugatta mu kigambo kino mu magezigezi otusiba mu ggwanga Uganda twali badde tubakwata mu nkwata yeemo lwaki mwassaamu eggwanga eryo. Kaakati omuzungu yamanya ensobi era yagibala n'atabateekamu. Muganda wammwe bwazze mu 1996 nga maze okulwana olutalo mu constitution amendment mwe yabayingiriza mu constitution. Ebbanga lyonna nali mbabuuza ekigambo kino Bagashumba ne His Excellency the President mwakola mirimu ki Buganda gyetaalaba kubakkiriza kuba mu luse lwayo ne mugikola mu ggwanga Uganda babalette okubassa mu constitution yaffe oba wadde omwaganya lwakuba nti gw'olwanye noga nti Abannalwanda ddala tulwanye eggwanga lino okuliza ku noobo kaakati naffe tugwanidde okuyingira mulinga kwe kwesasula. Gashumba kye mukayanira mpulira kaakati ebbanga lyonna nkibategeezezza lunye nti tubaddewo ng'Abaganda nga tubalera mu bika ebyenjawulo era we are too much hospitable okukakasa nti tugwattako eggwanga ly'obuteeso abo ababiri mu kwaniriza balungi n'abateeso tebagoba ne Buganda tegoba. Kaakati Gashumba njagala kuwa biography oyo ojje ng'otegeera bamuzze mutambula bwe wagambye nti temukyasobola kusiguukulwa ne nkulaga empulasirasi asembyeyo nga Wakabaka 378 bwe baamusiguukulula ne baganda bammwe ne babazza Isirayiri ensi bbiri Gashumba zokkanira ez'obutuuze bwammwe kanzikutegeeze ne bannabuganda ne bannayuganda bategeere obujjajja bwammwe buli Ethiopia gy'olina okukkaanira okusooka. Number 2 bwe bukojja bwammwe ba Sulimaani mu Isirayiri byebifo bimeka bibiri naye kati ekimu kyafa ku lw'ensonga nti baasizinga okuva ku Manle Mengistu bwe yajjawo ono ne bagamba n'Obwakabaka tubuziyiza okutambula gye buli eyo naye nga tebulina makulu. Ako njagala Oweekitiibwa Gashumba akategeere nti bukyakeera enkya nga Museveni yakatwala emyaka 35 agenda mwana ekyo si kinene nnyo okukeera enkya nga y'ensi yeevuguludde mu okubagobawo n'okubajjako obutuuze. Ekyo kigenderere nga mwogera ebigambo byammwe mugamba nti Jakana asosola. Kaakati constitution nabwe mwamala okuyingizibwamu njagala dde yatunulira akawaayiro ka ennyingo namba 10 eya constitution agitegere bulungi
oluwala olwa A n'olwa B. Bwogera ku abo bajjajja mu abajja mu mwaka 1926 abo citizenship yaabwe eriwo lwa by birth. Muzaaliddwa buzaalibwa wano. Naye citizenship bayogera ku bika by'abatuuze mu ggwanga Uganda. Ekika kimu ekibalibwa ky'Aborigines abo batajjibwako kigambo ekyo era abatasobola kufulumizibwa ggwanga naye ebika ebisigalidde musobola okugibwako obutuuze bwammwe. Naye ye Gashumba yabadde ayogera ng'alaga nti constitutionally weebali era baalubeerera. Kakutegeere ggwanga kiri yogambye eritasobola kugibwako obutuuze? Bye bika bw'aba ayagala okubitegeera atunule states 13 eziri ku parliament n'obuwangwa 11 eryabwe teririimu. Kaakati abo bonna bo bali bwanga bannansangwe banna-Uganda bakabisa yeye katutunule wali bo we bayingira mu kaakati bo mu constitution yaabwe ennyinga ye 10 chapter 3 ennyonnyola ku butuuze bwa ggwanga muno omuntu abeerawo atya nga mutuuze. Naye amendment ya constitution eyo Museveni bwe baali bagikola yamanya nti Baganda bwe bayagala kubayingiza bayinza okukilaiminga ennyinga ezo najjanga ateekamu obuwaayiro ate era nga busobola batuuzaawo n'embeera w'akaseera bwe butya. Kwekere nkyokuga nti omuntu bw'anaamala muno ekiseera nga kiwanvu emyaka 40 anaabalibwanga okuba omutuuze mu ggwanga eryo era owoolubeerera. Naye etteeka likugamba eriri eddala bw'oba tusome mu rules of procedure omuntu oyo aba taseguseeko. Keera nkyane nga nti nvudde Rwanda njagala nfuuka omutuuze era nfuna obutuuze mu Uganda naye nga nsenkuka ne ngendako e Rwanda mu myaka 2 bakuga nti emyaka 2 gimaleewo naye nga toseguse kuva mu kitundu ekyo. Ne bw'aba muzungu ayagala obutuuze abeere nga abuweebwa bw'olubeerera obutali bwa dual citizenship nti ndiko e Bungereza ndiko na wano bamuga nti emyaka 2 olina okugimala wano nga toseguse okukakasa obutuuze bwo nti eri toliddayo. Ekyo kitegeera? Kitegedde. Kakati ako kabaletse okubongera okukakasa nti beenyweleza mu constitution n'okukakasa nti bw'oleeta ly'etteeka lye bateekako oli 26 nti abo bajja babala nti baibasi mwebali naye ate baba bayogera ku Aborigines muba temuliimu bajjajjammwe abajja mu 26. Kaakati Gashumba wateekeddwa okwetegereza weewantu awo addemu akitegeere nti eggwanga eryo okuyingira mu constitution okuva mu second schedule bw'ogikebera emabega tekibafuula batuuze baalubeerera. Naye mbuuza ayagala kukozesa nkozesa y'emu olukujjukujju Museveni yakozesa mu kutegeera ordinance ya Idi Amin yafulumya n'aga nti omuntu bw'anaamalanga ku ttaka emyaka 12 ettaka mu buwaze linaafuukanga lirye nga tewali wamunyenyezza. Kaakati ne baleeka bano emyaka 2 bw'onoogimalanga mu ggwanga Uganda nga totambudde era totanze obaliwo okukakasibwa nti gwe okakasibwa okuba munna-Uganda ajjudde. Naye etteeka lyaffe mu Buganda era lyasitulibwa ne lireeta eno eriga nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka. N'abagwira abali mu kikola kye kimu tekaakoma ku bali nammwe kaabatwaliramu. Lwaki muyina ensibuko gye mukola ki? Kaakati Gashumba okkeera enkya n'ogamba nti ova mu kigambo obunalwanda ofuuke omuvandimwe ekyo tekikyusa buwanga bwammwe na mpisa mbizi balimu ze tukireiminga era tekikukyusa buwangwa bwo nga gwe Gashumba in particular. Naye bye tubadde twogerako tetutunuulira twesi zammwe mu bubi ne wajje mwava ze mpisa embizi mbadde mbulukukiddemu ate mu kweyisa obi ku muganda wammwe Museveni bwe yajja wano. Ye tatunuulidde bwe mwajja n'abayingiza mu constitution naye tanywezezza mpisa zibaleetera kubanga tulaba kawaayiro kali. Lwaki mwemuli? Empisa bwe zizze nga ziri mbi nnyo nammwe Baganda abaasengebwa Buganda bwe muzigasseeko kyekitukuba ne tubaga nti lwaki temuyiga. Naye bw'oga nti mwe muli kikira kya ggoonya era ggoonya mu mazzi era eggwanga lyammwe ddene nnyo nkakasa nti Buganda yeemanyi era yeetegeera neki kyeteekeddwa okukola. Naye ate bwe mbadde mpulira ebbanga lyonna olusi ku message n'Abannalwanda abamu abakuba amasimu ne bayogera ebigambo bino nti naye bwe mba mutandise nti Buganda tegenda kufugako. Njagala bategeeza ebigambo bino Buganda terwanira nko kigambo Uganda kiri efuge. Ebintu ebi mubitegeere n'Oweekitiibwa His Excellency President akimanyira nga kimujjudde ne Bannayuganda bonna abali mu ntegeera y'emu. Buganda tekayanira kifo kya kuba president mu ggwanga Uganda. Ebintu bibiri bye tukayanira naye nga ekimu ku kyo kyabuwazira kijja kutuuka. Either Museveni afudde obanga waali ayinza okulondako ekimu atya
Buganda kyekayanira kimu is the authority and the supremacy yayo eya property. Bye bintu ebi. Naye bwe munaagaana mu jurisdiction yayo. Yes, mu jurisdiction yayo. Nga Buganda. Nga Buganda tulina kabaka sebuufu bwangu okutuulawo okwe kutumala era bwe Buganda bwe bwaffe teri mukopi akana kuba kabaka bwa president. Era ne teri akanya kuba bwa president kabaka gyali. Mpulira. Naye bye twagala bye biriwa. Bwe munaatunyigiriza nnyo ku nsonga bitte ko fuluma nga tuzifunye mukkirize oba mugaane. Mpulira. Museveni Buganda kyeyagala kyekiriwo. Ne bannayuganda mukitegeere. Enkola ya federe tuyunifyinga ffenna mu lusolu tugatte mu kigambo Uganda naye ng'obuyinza buli kifundu kyefuga ekyo kimu eyo federal system gye twagala. Bwe munaaba mutunyigiriza ne mugaana federal system time is to come Buganda ejja kwekutulako etambule bye bintu ebi naye tetugamba nti twogera ku bye twetaaga ne bye twagala nti twaga tubeeko president omu nga Museveni bwoli it is impossible ekyo si kye tunuulira. Abaganda temukayana nti nammwe mufuneyo ku president. Era bwe ntunuulira abaana abato mu ndowooza ne bagashumba mu ntegera y'emu bato balina okusisimuka. Bw'aba alowooza nti Buganda ekayana era etuuke ku bukulembeze waapi kabaka waali eyo ye Buganda eteredde. Ate teriyo mukopi akayanira ntebe. Teri mukopi akayanira ntebe ya kabaka kyova nti ebbanga lyonna mutufuze ne mutukalakata byonna teriyo Muganda wa wansi akayana kuba kimanyi nti Ssaabasajja Kabaka wali ku Namulondo atudde. Kaakati ebibiri ebyo bwe mutegendereze mwe abavandimwe nga mmwe mukyali mu buyinza Buganda ku bibiri ejja kufunako kimu. Either okuba nti mu kunyigiriza okungi butulikaawo ate nammwe mujja kukkiza federe abeerewo. Naye akagambo kano njaga kategeeza bannayuganda na most nammwe abavandimwe lwaki Muganda mutakkiriza mu federo. Ensonga lwaki takkiriza mu federo akimanyi bunnambirira bwe yajja nga alwana entalo ze ne zizi yayambe Mozambique nesigadde mu kujja wano yakimanya nti dda bwe tukkiriza federo eggwanga lyammwe ery'abavandimwe n'Abannarwanda as in particular bwe mulita olwaleero temulinaawo jurisdiction egenda bagatta ku Uganda era temulinawe muli mu sese 13 ziri mu sese 13 wezifuna federo. Yes, abavandimwe tebafuna balina kubanga beekutte Buganda eyabasembeza ne baone ku bitundu mwe bali balina kwekwata ku Buganda. Tayagala Baganda, tayagala Basiraamu, tayagala na ggwanga Uganda. Kaakati okuga nti tuta federo kazibu nnyo okkeera enkyabuuza eggwanga lyaffe mu constitution muli twaliteekamu naye mu sese 13 teririimu ako kazibu era kyova mu 11 November mu lukiiko yalimu nga lugasse sek neneke olwa assembly yaffe ya NRM yavaamu ebigambo bino naga nti nze sogera ku federal eyawano gye mwagala ebitundu ya states ezawano no njogera ku federal ya East Africa etugattira awamu yayogera akagamba kunaga nti erijje mmanyi kubanga yirina akatale akanene kakulemye Uganda okanyumiriza mu bali simanyi munnaye. Kaakati awo kyeyali agoba ku mugongo kutegeeza bano tetusobola kukkiriza federo eyo kubanga eggwanga ly'abavandimwe teririnaawo butuulo tresi yaalyo balimanyi bwe lizze litambula ate nga beryekutteko Abaganda omulumiriza nti tabaagala. Yes, tabaagala era tatuliimu era teyagala nkola ya Bwakabaka kuba ye mu communism. Kaakati ate bwakkiriza federo ejje Bwakabaka bugenda kuba buvujja mu state 13 zino bajja kuba baboola buli muvandimwe waali wajja otya Gashumba abaffe Museveni. Yes, gwoli waawa Gashumba yazaalibwa wano. Gashumba wazaalibwa wano nga bajjajja abo 1926 akawaire tonna kamanya kenna kusomedde akayisizaamu. Kaakati ako ebbanga lyonna kyebadde beralikirwa federal system teriiwo naye ate era kikkirize kigaani gye munaakoma otutunyigiriza lyerimu okukuba erituweebwa bute bwe tugenda ku bibiri ofunako ekitya bwe tali ba federal system tubeere mu unity in diversity mu Uganda ate tujja kuba nti Buganda esobola okwekutulako. Abavandimwe mulinoonya gye mulaga nga buli kitundu kiga nti atoli waawano nammwe temuli baawano. Kale ebyo si bye tubadde nga tunnyonnyola Gashumba mubadde mutegera mu opposite jakana nadduli tabangamu busosoze ekyo kinkulirangamu. Ebbayibu gye mbasomera lunyirwe lukulembedde nti okuva ku Kristo yajja enjegeza amawanga zaakola ki zavaawo tewakyaliwo Mwebulania teri mu Efeso teri yadde Omusooli naye ate bwe twogera ku mpisa za mwembe saagala mugane tuli basosoze twagala bulongoofu
tusobole okutambulira waki ani yabaga nti abavandimwe keeke yammwe mwekka mpulira ekyo kimu ekyokubiri njagala kuwa Gashumba ekyokulabirako yaga nti balina emizimu gyabwe gye bagenda okusaba gye bayitamu mu nsozi zonna gye bayitamu ne munazaako ngo bayita mu mpologoma bajjajjaabwe okutuuka wano gijje gikoleko gwabasosola nze abasosola onaagiwulira gyabalema kubaleka Gatuna na Kabaale gyabakulembeza kujja Buganda bwe n'otamanya hospitality gye twabassaako na kubaaniriza ate n'okikyusa nti tuli basosoze gye muli naye kye twagala kyekiriwa ekirabika nga resolution ku bino mbawaayo byakulabirako ebyo naye Gashumba okitegeerera ojja kunnyonnyola bannalwanda banno nga bwayise press conference abavandimwe nti mu mwaka gwa 1953 entalo za pop zaali zivuze kugamba okuvujja zaaleetera Abangereza okukutukamu ne bavaamu ekiwayi ky'oprotestant naye ekiwayi ekyo bwe kyakutukamu kyatambula ne kiva mu ludda luli olwa Bungereza ne kisibira mu Amerika era ebbanga ddene ekitundu kya Amerika ekyo Amerigos bwe yakituukamu eyakivumbula nga ava ludda luli yakitunda naga nti kitundu kirungi nnyo era tusobola okufeerawo n'obubuddamu naye ba aborigines be baasangamu aba Red Indians abantu bali baabatta nnyo nga bava Bungereza ne basigaza population nga ntono era ne ssaawa ya leero battannyo be baasangawo batono era ebbanga lyonna America ekimanyi kyekitundu kino kya Red Indians si kyabwe nga bwe bali ne bakwayiriza abamawanga bangi kyovula nti America gye weesigidde yo yonna yakintabuli naye nga bannannyini gye bali ba Red Indians awo ebyokulabirako bingi mwemuli Barack Obama mwemuli Joe Biden mwemuli omukyala vice president nti bwakitunuulira ekintu ekyo nti kyebakoze mu mwaka 1453 bajja babatta mu mwaka 1774 bwe baagezaako okwetakuuza n'Abangereza nga bavudde eri okubalumba ku ludda luno era ne babafugirayo baabagoba independence yaabwe n'ebeerawo kati bagenda mu myaka 200 n'omusobyo kacyanga bafuna bwetwaze bwabwe bali bwe babalemerako ennyo baatuuka ne babagoba era balaga babafugireyo yajja neeno n'ebafugirayo bwe beerwanako tubikooye ne bateekawo neeyo enkola etambula olwaleero naye yali yeebuuzizzaako lwaki buli Mumerika agenda okwesima okuba pulezidenti akyalira n'abakyala wa Bungereza ekigambo ekyo kijja lwaki eddiini y'oprotestant gyeva gibakkirizaamu Number 2 America okwagala okutwala ekitundu ekyo n'okukakasa nti kigwa ku Bungereza tebakkiriza kutwala olulimi luyindi olw'ababorigines abaaliyo baateekayo Luzungu naye ng'ate Oluzungu lwani lwa Queen kyekitwala buli mubola ba president aliwo okugenda okubowinga ku ludda luli olw'olulimi kubanga yewaabwe bwe bujjajja naye bwe baatuuka mu America baateekawo enkola ennuŋŋamu ne bajjawo obusosoze obutaliimu ne baga nti afe natubeere wamu tweyunifayinge kyeŋŋamba baawano mw'okuba abannalwando baaba vandimwe si lutalo naye bwe mutuuse wano mutaddewo gundi ki ezitugattira awaki awamu ne tutabeeramu nti ono muvandimwe ono Muganda ne mutandika okuga nti ono yaaba omwiru ono yaaba omutuusi ono yaaba omuhutu ono yaaba bino abaffe ekyo kyabaleeta kaakati saagala ova mu bigambo bya kyana kito bitazimba ate bitawansa ekyokulabirako ekyokubiri Australia batono nnyo abagitegeera nti continent yakubiri ng'oggyeko Africa ey'abaddugavu zaali continent says naye Omungereza bw'agenda eri mu Australia yatta abaddugavu bayitirivu mu 17th century era ne batuuka ku bitundu 65 ku buli 100 nga Bangereza ebitundu ebyasigalawo 35 byali byabaddugavu ate bannannyini nsi nga bwe baakola mu America ne bayisa n'amateeka okuva ku ludda olwo ne babaga nti kaakati tuyise amateeka nti mawanga ketugenda osisinkaganamu abasigalidde abaddugavu n'amawanga tugenda tutwalamu ngaffe Abangereza nga matwale tuyunifayinge mu bayunifayinge tugattire wamu entegeera kyovula mu mwaka 1862 Grant ne Speke baatuuka wano tebaalwanyisa ffe kutujjawo banyweza bunyweza sisitimu yaffe n'okujaagala
naye nga kyava mu 17th century bwe bakyala mu Australia ne batta abaddugavu abaki amateeka ago bajja mu nsi ezaala ze bajja bakyalamu baagakyusa bajja bagattagana bugattagalina kunyigiriza okutwala bya bugagga naye nga tebasse nnyo tebagezezza kujjawo olw'ensi eyo n'okkuuma obuwangwa bwaffe. Gashumba bwe muzze ate obuwangwa bwa bannammwe mwagadde bulinnyako oba mmwe bubeere waggulu. Ebyo bye tugamba nti saagala mwe mwetwalire waggulu kubanga n'abaabakyaza ne babawa obubuddamu tebeetwalira kuba waggulu baabasembeza. Mmwe mwagadde okuvaayo mubeere waggulu babalabe naye ate ne mwerabira nti mulinnya omuti nga muli bukunya. Gashumba yaŋŋamba nti Katonda yabalondamu balina okweyagala be balonde ba Katonda. Olaba Bayibuli eboogerako kaakati gwe lwaki otunuulira ekyo n'okiwakanya? Teri akibaganye naye ge mampaati agabasudde ebbanga lyonna. Abayisirayiri wawe banyweredde Gashumba nga tannabakwasa myaka mwaka mu ebyo bya kitona bya kigwagwa. Abaffe ekyokulabirako kye muwadde kitegedde nti bali baali bakabaka nga Emperor Elselassie 378 emyaka egisukka mu 13 babatikka ne bazza Isirayiri mu mwaka malamu nebbanga si ddene eryeraliikiriza ennyo ne Museveni lyagasseeko mu kutunyigiriza unless nga mmwe abavandimwe nga mutegeeza nti mwava ku 50 years plan ne muteeka 100 years plan egamba nti mujja kuba mu butuuze nga mwefudde bakatonda olw'okubanga naawe kiwutwala ki nti muli baana ba Katonda mwaba alondebwa kyekyo kimwagala tugamba nti amawanga amalala si ga Katonda mwaba alondebwa mwaba asukkulumizibwa. Njagala okukutegeeza gwe ng'omuvandimwe Gashumba ekigambo ekyo mwakireese naye ng'emabega wo si yeggwe ekyo ate Museveni direct. Oli serious? Museveni obuzannya azannya buyitirivu bungi. Gashumba is exhaust pipe but the engine is there. Museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza tutandikira muntu mulala n'ateekawo kusaaga ateeka okuba nga abayite. Era bwe nti Gashumba ye yakulembeza ekigamba bwe twagenze wa president kyenabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki. Bw'otuna Gashumba ebigambo byabadde ng'ayogera ku Museveni ku bibiri ng'abo batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina bye balimu nga bba abavandimwe ku lwa muvandimwe munnaabwe. Lwaki bwe ntunya president ne Gashumba ebigambo byabadde ayogera nanti yatukakasizza nti ekyo kitono nnyo mu byatereeza ajja kitereeza nga bagenze ne solution nti bayitibwe abavandimwe nga baawano ng'ate abanyabushozi babayitibwa abeeyo n'abasigalidde gye bali. Njagala okubategeeza ebigambo bino mu 95 still president yayita muwekitiibwa era yali minister era nga member wa parliament gwe bayita Tiberioken n'amutegeeza ebigambo bye bimu mu kwagala okukyusa eggwanga Uganda live mu kigambo Uganda ng'alaba ekigambo Uganda kiri tukkirozi ku Buganda febamu era tuyinza okukiriminga ekyangu nga bweyogera ku iso Uganda specifically osigira mu bugambo Buganda ne baagala bakyuse n'ebyafaayo ebyo naye yayita mu Tiberioken wekitigumu n'aga nti tekeyo motion mu kukyusa kwa constitution amendment eggwanga kigambo Uganda tukikyuse kifuuke Nveera. Kaakati bwe bateekayo ekiteeso ekyo lyamubuuza nti jurisdiction nazo zinaakyukiramu nti nedda tujja sigalayo nga gye tuli mu jurisdiction zaffe. Ambuuza ate obuwangwa nti tebujja kukyuka naye nti tumala biseera tetuyinza kudda na ku motion egamba nti tugenda mu Nveera naye nga Nveera yali agamba nga bwe tujja tutambula mu state 13 zino omuggali va Nile ene eni etandika babeere aba Nile nga mwe tuva abatambulira ku Blue Nile and White Nile nene yaffe endala ne batwala erinnya lya eni nti eyo Nile v ng'eyogera Nveera v yali eyogera ku kiye erinnya tulingenzeeko naye nga mwalimu Nveera v eni eyo ng'eyogera ku Nile akalanja kajjuke naye nga mulimu abalala bayogera ku Albert eya ne bayogera ku kye tuyita E yali Erigoni R yali ki naye nga V yali Victoria yes yali Victoria. Kaakati bwe batyo bwe bajja baagala okuvaamu ekigambo Nveera tukikyusa okuva mu Uganda etandikwe kuyitibwa Nveera naye statement yayita kaakati baali badduka ki
Museveni kyali ayagala mu ekyo bw'otunulira Kenya ku ludda lwa North ate gye bajja bayita bajjanga batambulira ku migga egyo oba nfuna bulungi kyali kisembeza Abannalwanda bano nga tugenze mu kigambo nveera okukakasa nti tebasobola kusumululwa kuva mu Uganda baba balibwamu ng'abatambula kubanga jjukira Abannalwanda tebali mu luse lwa Bantu ate abo Bahamites oba nfuna bulungi Banairo Hamites Bahamites abo ne Banairotics kakati bano Bahamites abajja batambulira ku mugogo kyali kimusembeza singa tugenda mu kigambo nveera bo kusigala nga weebali obukodyo bwa Museveni nga bwewala nnyo nga si bwangu bwakugwamu nga teweetegereza byafaayo nabwe kitera Tiberioken bwe yafa Museveni okukakasa nti yali munywanyiwe yamuggulamu n'essomero ekitigumu naye yali akola commemoration ya kino nga munywanyi yali alese ekigambo ekyo kakati bwe ntunulira Gashumba is not Gashumba mwaba abalese ekigambo ekyo abavandimwe oyo Museveni kakati tubuuza mu Buganda byebanja ne Bannayuganda mu kifo ekitugattira awo bye babanja abavandimwe kikwataganirawa musooke mutereeze biri ebitugattira awamu nekyo ky'abavandimwe kyangu kyakuyitawo teri akikanisa kuba bavandimwe teri abagaana kuba Bannalwanda kubanga si bulabe okuba ekyo kyemuli ngera Gashumba yagambye ani yatutonda naffe twakencaga nti ffe twetaddewo ekyo kituufu Bayibuli kyeyogera ne Kurani kyeyogera kyekimu omuntu yenna avuma eggwanga aba avumye Katonda butereevu naye bwe tugamba ate ensobi ezibalimu tetutegeeza nti tusosola mmwe tubagamba tutereeze unity in diversity etugattira awamu kale mu abavandimwe temwogera ku Banyarwanda bubi mwogera ku mpisa embi ezo ezibalimi okukkiriza nti mbugwira bwammwe temuyinza kuba nti ekijja kuva mu Bannayuganda n'emyoyo gyabwe kankubuuze jakana Gashumba ayogera ebintu bino nti waliwo Omunyarwanda abantu gwe bayita Oweerwanda nga wa myaka 10 yakazaalibwa waliwo owabiri okuva ku 26 lwoyogedde oyo ng'azaaliddwa wano gwe wagambye by birth ammibwa endagamuntu ammibwa passport akolebwako n'ebirala ng'alumirizibwa nti yesi wa wano bo bakole batya kubanga bo bayinza obutabeera mu bino byakugamba nti bino ggwanga biki tolowooza nti nno ekyo kyalwanirira bafune equal rights era agamba bademandinga equal rights era n'akyongerezako nti tewali wano ggwanga lisukkulumye ku ddala febe bamu yakebaza Buganda emirundi emeka mu ggye lyaleese corrects twabassaako ne tubawa n'ebifo ekyo tannakyebaza era takiraba sinagimanya emirundi egyo kakati ye bw'aba akyakalina ggwanga Uganda eryawamu tanneebaza buddamu kwabo gye baabaleeta basembeza akalina rights za Uganda era mu Busosoze gwe naye muntegereyo kiwulira bulungi nti waliyo ekigambo kibayita Rwanda newankubadde nga mmwe abatuusi mwagaana okukkiriza mu Bahutu be mwasisinkagana bannansangwa era ekyaleeta olutalo olwaliyo olwabwe olwatta abantu abayitirivu genocide kyali mmwe kwekuluntaliza kube mwasanga abalimi kyova nti n'essala lyo temukwatagana ne mu Burundi era gye muli temukwatagana ebyo bye tubagamba wano naye n'enteekawo y'ekintu Gashumba ekintu okireese bubi eyo si gye mulina okutandikira mubadde mulina kutandika na mukama wammwe his excellent president ng'omuvandimwe omukulu ne muga nti abaye twaga tuyise ensonga zino tulemereddwa ggwe lwa busosoze bwo badde balina kutandika nga bamugambako nsobize ku nsobi yes si kujja kutandikira eno ate twatandikidde wooli toninalagana nsobi zooli na kumutegeeza nti ekituufu gwolesa entalo z'amawanga kubanga wano mba omunoonya musosoze asooka sijjakana nadduli oyo Museveni ye musosoze kabisa 911 akulembedde kakati ati bwogajjakana nadduli nze njogera ku nsobi zituteekeddwa okutereeza era Museveni ezo bw'ali zitereeza wakululirwa kaliba kkiriza obagaana naye Buganda we nasinza okutya mbwe bayaseseetuseemukko mu kalulu kano akasembe ne Busoga neeseseetuka aba babiri be bamu ebbanga lyonna naye ogenda kikola otya okuzza omwoyo ogwo ku lw'ensonga obusosoze bwonna bw'otandize kutambula nabo bw'otyo awo tewaliiwo
kikolwa kya bulambulukufu ng'okyeyita freedom fighter eggwanga tewaligula na kigambo ekyo. Katwogere ku kutwala mu kkooti. Frank Gashumba agamba nti bw'olemera kukwogera ku bintu bino nga mu vidiyo eno bw'okoze akinnyonnyola nti yawaaba bo baawa abavandimwe baawaaba mu Facebook ne bawandiika mu YouTube nti okwo kw'osinga okuyitira okubasosola n'abantu abalala kwe basinga okuyita. Ekyokubiri tibwogenda nnyo ewala bwe basaba bakatonda baabwe aba bayisa mu nsozi ne batakolako ate wakwasembolinga ttiimu y'abalooya ekyasinze mu ggwanga akutwale mu kkooti. Ekyateekeddwa okusooka okutegeera Gashumba emisambo gy'abavandimwe okuva mu Abbas Ssekabaka Kintu yasooka okukolayo omukago gye mufa. Era abakushite abo bawa Ssekabaka Kintu engoma gye bayita Wango mu Bwakabaka bw'e Buganda n'omuzungu yali agibbye n'agitwala era n'agizza mu 1945 yagitwala mu lwendo olwere naye emyaka gye yamalayo eri buli mwezi gwabonekanga yeekubanga yokka era ng'eyogera ekigambo ekyo ekya Wango n'eyogera ku mpisa yayo ey'Obwakabaka bw'e Buganda era omuzungu mu kugizza wano yategeeza nti tukirabye ng'ensonga eno nkulu nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda engoma eno yakitiibwa era egatta amawanga mangi ne mu luse lwa Buganda n'ebitundu ebyetoolodde naye yamala kumulemerera nga buli mwezi yeekuba guboneka. Gashumba gy'agambe wali emizimu gya mwakolayo edda omukago Ssekabaka Kintu era njagala mujjukize bulungi ategeere akagambo kano nti Oweekitiibwa Empress Lasibu yakyalako mu Uganda mu 1964 bwe yajja abaaliwo Ssaabasajja Kabaka waffe Muteesa owookubiri yakkiriza Muteesa ani Empress Lasi okutuula ku Namulondo ye kwatuula abataka ne baga yi Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka batabutataganyiza entebe etuulwamu yekka n'abaga nti onazze ebyafaayo bingi ebitugatta n'omusaayi n'empewo okuva ku Ssekabaka Kintu era batuwa engoma Wango ejjuddemu ebyamagero mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'engoma ey'omukago wakati waabwe Mbabasi Bamengestu etugatta mu lulyo luno oba nfuna bulungi era Empress Lasi yatula mu Namulondo ya Ssaabasajja Kabaka n'abanga tewaliiwo ntakatoole olw'ebyafaayo ebitugatta. Kaakati gwe bw'oba osaba mizimu nga wali badde otandika nagyewammwe okuva eri mu Ethiopia saba gya Buyudaaya mpozzi naye egya wano Buganda twattayo dda omukago naye nayo emizimu b'emisambwa giraba nti ensobi mmwe temuziraba ate gye naatwala bali kujja nga munaateekako bisinde bitawanya ezitali ntuufu ne mugamba nti muloze jakala nadduli naye emisambwa nagyo giraba nti waliwo ensobi jijja kukitegeera gikimanyi nagyo myoyo giraba. Totidde ku kyokutwala mu kkooti ekyokuntwala mu kkooti nze nsaba busabi nti nsanyukira ddala bigamu ku makubo agatuweebwa butya Buganda bw'enza okufuna ebiri bye nnayogeddeko bw'oba oyogera busosoze Buganda mutusosodde ebbanga lyonna okuva mu 62 gye tubadde tubagamba nti tuyisiddwa bubi myaka 59 bw'ogikomperinga ku 68 Buganda gye yakulembera bannayuganda kaakati bw'anankulembesa mu ekyo tekijja kuba kimu naffe tutunulira giri egy'obusosoze gye59 bannayuganda gye mutwalidde Uganda nga mutukalakata n'otuyisa obubi mu busosoze era bw'obanga Museveni akyali mu ntebe kitukolera ddala bw'owaaba akyaliwo era nkusaba bulungi bw'obanga olonda balooya kutegeeza ekigambo kye kimu Ssaabasajja Kabaka kye yategeeza Daudi Chwa nti bwantuweereza ku basomi abo mutuweerezanga balungi beere nange nkugamba ekigambo kino omuvandimwe Gashumba olondanga balungi abakenkufu abatali babuyabuya nse nsanyukidde tikitandikiddemu okuntwala mu kkooti ndi mwetegefu nkyagalira ddala nga bwe nagezaako okuyita abali emmengo bampanga bamakubuya bamale n'obujulizi bwange nga bumala ng'ebagambanga nti nkuba Obwakabaka mboogerako bubi ate era mpisiza mu Ssaabasajja Kabaka amaaso ne baga nti kirungi naye bwe mpangirwanga omusango naye ate naba musanyufu n'atandika n'eya Gashumba ne balooya baabakenkufu ku kyobuvandimwe constitution seebaka munneebake teba bwe ŋŋendayo nagiteeka mu kigo kwenfuka ngitegeera genda owaaba omusango gwo oba oliawo guyinza okuvamu ekisinga obulungi bali kuwa monument mu bubi naga nti tumujjukirako kimu nti weyawaaba omusango gwavamu okutula Buganda
naye kutoka na Uganda oba si kyo gwavamu ekikolwa ekirungi ekyaffedde kubanga mulemeddwa okutegeera Jakana Nadduli akutisizinga mpisa mbi si busosoze. Okay, nga tugenda okumaliriza ekitundu kyaffe ekyokubeera nga tukuba oba tuwogera ku ebyo ebiteekeddwa okwogerwako naddala ku bya z'obutereevu ku butambi bw'ettera okuddukanya. Nyongera okukubiriza abantu nti mugabane ne bannammwe bayige nabo kuba ali wayinza okubaayo atannaba kunnyonnyoka bintu bino. Njagala okutegeera Jakana Sulaiman Nadduli nga tumaliriza. Waliyo obubaka obw'enjawulo bwali agadde okusindikira bannayuganda bonna mu kyoyita unity and diversity kuba amawanga mu bumu amawanga mu ggwanga amawanga amangi mu ggwanga erimu fena tulina okubeerawo mu kukaanya n'okukola ebiina okubanga bikola ki bigira. Njagala nkubuuze Jakana nga sinabagenda ku kisembayo nga bagamba Buganda mwesukkulumya nnyo kituufu Buganda mwesukkulumya Abaganda nti baagala okweyita superior race kyekibbanga lyonna lwaki Museveni abadde nga waali mu bikolwa bye nga bikulaga automatically agamba watali Baganda tetusobola kutambula kwe kunyigirizibwa kwa Buganda okubadde kusinga obunene n'abo babadde akoola okuva mu bamawanga bannaddiini n'abasigalidde Abaganda abamu abagwegwenyufu beyegasse nabo mu kunyigiriza Namulondo n'obwakabaka obusigalidde. Naye amakulu mu kino kyenjagala okubategeeza Buganda yeesukkulumya era yeerabawo mu byayo ebisatu obuwangwa ennono n'obulombolombo wabula si kwesukkulumya mummwe ate bajja kubujolonga ate awo tubaako wetugambira siteringi kkono nti gundi wajja buzi kyekireeta Jakana Nadduli bategeeza ne mumanye nekkomo we muli naye nga Buganda ate we tuba twesukkulumya mwe mwabeerawo mutya ne tubakkiriza kyekibuuzo. Buganda twesukkulumya twalya byaki ebyammwe tulina kye twali ekyammwe ne kugamu ku masaza agaali gakayanirwa agaabwe ne Bugangayizi mu Morrison report bwe yamala okuggwa baagazzaayo Bunyoro ne gatwala. Bwe muba mulina bye mukyakayanira mubyogere tutule ku mmeeza tulebe tubibaddiza buli nsi yeekutuleko ku lwayo nanti twabalyako ebyammwe mumuzzaayo naye ng'ebyammwe tebidda ng'ebyaffe tebidda nti kye tubaga nti bwe tuba tutudde tuba tuzze ku mmeeza ezza buli kimu nammwe mutambule mugende. Bingi Buganda byefiiriddwa nga naye tuba tugenze kuwaba musango mu Bwakabaka bw'e Buganda ba mu nsi yonna mu kkooti y'ensi yonna bannayuganda kisente zimuyinza okukeera eky'okusasula Buganda mpitirivu lwakuba nti abajega bangi mu kwanukula n'olaba nti oli akozesezza bujega n'oli yabuuzibwa nti lwaki ebbanga lyonna Kristo oyogirira mu ngero namuga nti awatali lugero tewali okuyigiriza kwa mwana wa muntu naye yali ajjukira mukulu we Sulimaani kubanga Sulimaani ye kabaka w'engero yasomeseza mu ngero ezo era bangi baayiga n'amagezi ge gaali mangi ne bakimubuuza tebaategeera nnyo bali Abayudaaya lwaki agaye nti awatali lugero tewali okuyigiriza kwa mwana wa muntu commemoration ya Sulimaani. Kaakati na bino ebiriwo tukize tugaane obujjajja bwaffe tuyinza kubwerabira lwa nsonga zino eziriwo nti Museveni bwazze owajjo juuzi nze bwe mba mubalire 10 lyokka lyenkyamubalira siri Katonda ne mu direction y'obubaka yatutegeeza nti wakati w'emyaka 65 bwe buwangazi bwa ahiri zamani kufa abasembayo bwe muwe 10 abamufu naye ate tekitegeeza nti Buganda efudde Uganda evuddewo abasigalidde naffe n'abayagala tugende naye ng'ayagala kututta abalijja balijja naye kati abavandimwe mutandise okuga nti Jakana asosola ate Abaganda twerabawo n'Abazungu balina kye baakola Oweekitiibwa Katikkiro Wamala bwe batta Kaggwa ne bateekawo ono n'abanga mukambwe ddala naye okumwetakuza naga nti naye Abaganda bonna be bamu kyabwe kya musaayi si mugezi oli Kaggwa yekka n'ono kyekimu ng'ayomba okuva Entebbe mpaka Kampala sinza kuwaayo nsi yaboobwe abagwaganga abo batategeera ndagaano najja ng'ayomba yekka naye kye baamugulako kimanyi baamugaa nti Oweekitiibwa Katikkiro Wamala twamuzuddemu akazoole era mulalo naye nga muntu ddala ategeera ne bamutwala bwe batyo ne baleeta ono ani erinnya no liŋŋenzeeko eyamuddirira kaakati oluvannyuma lw'ebyo bye mbadde mbagamba bye biriwa n'abavandimwe bano bayinza okukeera enkya ne baagala okufuula Jakana
nti Musosoze olw'ekituufu kiki tukoonako ne bateekawo elementi ndala so nga ate ekituufu ffe kyogerebwako tetukuba ggwanga lyammwe kuba bavandimwe tukuba mpisa mbi natwagala kulongoosa era sinaawo bulabe na bannalwanda bangi mikwano gyange wano ewaffe w'obulenzi era boogera kimu bannange singa mukama waffe ategeera ebigambo by'omugamba bangi basinkagana mu Kampala bonna si babuyabuya si basiru si bagwagwa ate si babi era ng'eggwanga Buganda si nti buli omu mubi si buli ggwanga linako ababi n'abalungi naye tutunuulira kiri balango bannaffe bangi nze kitanga badde ku ofiisi ng'akolagana n'Okero mulango piwa naye ku Haji ebbanga lyonna lye bamumanyiiko nti tayagala Obote na balango ku kye twatuusa ku Buganda tolaba nti kyalibadde kyenyuma nnyo Okero enkyanga eddisiwa temukyoli oba mulango kyalibadde kibi nnyo kyalibadde kirala namumanyi yali kivumiridde naye ati yagamba nti Ssaabasajja Kabaka yalina Daudi Ocheng eyabalabula kakati eggwanga si lye tutwala bubi buli mu ggwanga eryo we tukuba obutatta mawanga ga balala nakubattira mu mpeera amazima so n'ekyo abavandimwe mukyetegeeze temufuula Jakana Nadduli omulalu oba omubi nga bakola Oweekitiibwa Wamala abazungu bakakasizza nti mu bugezi tebuli mu Kaggwa yekka Abaganda bonna bamanyi kye baagala kubanga layini ebbiri zibasomedde ebbanga lyonna nti tutegeera Bwakabaka n'Obuganda tulina kye tugoberera naye ne Uganda mwe mutawaanya tetulinayo kye tubeetaaza muyinza okwefuga mwekka naye Buganda bw'eriba eddiziddwa ebyayo property n'authority tetulina kye tubeetaaza okusinziira ku bigambo bya Jakana Sulaiman Nadduli ku ensimbi akati ndibaddira olundi yenze kanka kapita okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekya political dose bwetutyo bwe tubadde abavandimwe nga bannyonnyolwa okusinziira ku buzaale bwabwe n'abavandimwe ate tebategeera ku nsonga kiwa gye baava n'ekyokugamba nti okusosola kusinzidde mu Jakana Nadduli nga kulumirizibwa omu ku baali ku lukiiko lwa Council for Banyarwanda Frank Gashumba mbasiibudde mweraba.